agaliwo agava mu ggwanga lya Congo UPDF ADF ekiri ekifumba mutuku era bali mu kufeesa ndoza kansoke nkutwaleyo ebigambo bino bifune bulungi. Manyanze Meja Bilal Katamba omwogezi wa UPDF ekibinja ky'omunsozi n'ekikwekweto kitibwa Operation Shujja ekiri wakati wa UPDF n'amagye ga Congo agayitibwa Armed Forces of the Congolese Army oba FARDC mu bimpimpi. Era obuwanguzi bugenda bukyagenda mu maaso ffe twatandika tetusirisanga kukegeza nnyago era olunaku lw'eggulo ejje lyaffe ery'omukago lyasobodde okusesebbula abatujju ba ADF kifuba kiyita Byakato kilomita ziri 67 amambuka gw'ebugwanjuba bw'ekibuga Beni. Awo abadde okulwanagana twagenze okumaliza okulwanagana ng'amagye gaffe gasse abatujju 27 bagalumudde abantu 40 era nga mulimu abaana n'abakyala. Bajiddwayo Division Commander yennyini akulira ekikwekero kino Major General Richard Otto yekennyini yagenze Byakato najjayo abantu bano abakubiddwa bali mu kujjanjabibwa eddwaliro ly'eggye erya UPDF. Naffe omusirikale wa foomu yalumiziddwa mu kugulu netali mu mbeera mbi era ali mu kujjanjabibwa. Twebaza bannayuganda bonna n'abakongo abatuwadde obuwagizi okulaba nga tufutiza abantu bano balebe okutuusa obulabe eri bannayuganda n'eri abakongo. Twafunye emmundu 9 omuli ne libayita PK emmundu ennene lwandula masasi ne AK abazino SMG 8. Bannayuganda abawambibwa oba ababuzaabuzi banatwalibwa mu bikolwa bino eby'ekitujju banunuddwa. Abakyala bangi abamu bava Kyazanga, Magamaga, Ewaayise wano, Ennyalama wano okumpi n'ekibuga Kampala ku njego y'egozo ekibuga Kampala. So tulaba nga abantu naye nga baagenda dda. Tetwagala bannayuganda baddemu kubuzaabuzibwa kutwalibwa mu bikolwa bya kitujju era nkubira bannayuganda omulanga bonna abayinza okuba nga bawuliza ng'omuntu olowooza nti yagenda mu ADF ng'olina engeri gy'osobola okuvuganya naye muwalirize oba mukubirize aveeyo ye reporting awo tajja kutuusibwako bulabe. Ziko 60? Yeah? Kumana sawa? 70. This one is PK. PK. PK 25. These bombs are they? I think they're just carrying them. These bombs. Anatega fund. Anatega it. Yeah. Anatega it. Anapasuka mara moja. Ezo zenkebete eziriyo ezijjuwe Congo. Kwa volonte ya waraisi wawili President Museveni Kaguta na President Felix Antoine Chilombo, wakubwa wawili wa jeshi ya UPDF na FARDC wameungana, wamesema tupiganishe ADF. Huyo ADF MTM ambapo amesumbua wananchi, wanaua population kwa Kongo na kwa Uganda. Ndio kwa maana mumefika na kwa kufanya kazi. Na kazi ambapo mumefanya kuanzia ngambo huko Mamove kupanda huku Beu Manyama, ni kazi inaonekana nzuri. Wananchi wamekufa wengi, watu walikufa, waliuiwa, ila nyinyi na joint operation inafanya kazi vizuri na leo usalama imerudi. Tumesikilizana. Amanyanze Meja Bilal Katamba omwogezi wa UPDF ekibinja. Kyenjagala twogereko wano. Bano bannaffe baganda baffe bali Congo. Anti bali mu kulwanyisa ADF tweyanziza. Era batugambye nti banunudde abantu, banunudde bannayuganda abalira ddala 40, ne banunula n'emmundu 9
zebakutte abagambye ne battana aba ADF abawererako ddala abasoba 20 mu kulumbagana okubaddewo era nga bo bakakasa nti abantu bano bajibwa mu Uganda mbu balimbwa aba ADF babalimbalimba babapolota ne babalimbalimba ne babagamba ebigambo ebitagatta ne babatwala mu ntalo mu kulwana ne nze kino kyebaliko kyebagamba balwanyisa batujju ba ADF General Museveni ekye yakola nalimbalimba abantu baffe bwatyo naye tebannamukwata bantu bangi yabatte Luweera abo naye asaana kukwatibwa munze bwendaba kale twebaza baganda baffe abali e Congo mulimu gwe mukola mwebali nnyo mwebali ddala okuba nti mugezaawo kulwanyisa ADF naye nga tugamba abantu obutagenda mu bikolwa bino byakulimbwalimbibwa soke tukole ku nsonga z'abantu kuba sooka weebuuze ki ekitwala abantu okutandika okuyeekera eggwanga ki ekitwala abantu okutandika okukola obuyeekera ki ekyenyiya abantu n'asalawo ajjatte banne okitegedde ekyo ekyenyiya General Museveni n'agenda mu nsiko kati nga tayagala banne bagendeyo naye ng'ebyamutwalayo bye baali bakola abakulembeze abaaliwo ne waero byakola bawambanga abantu battanga abantu batulugunyanga abantu basolanga abantu mu mawanga gaabwe ebyobugagga byaddanga mu kitundu kimu bagubanga abantu ku ttaka lyabwe President baali tebaagala kuva mu ntebe n'olwaleero General Museveni byaliko baali babba akalulu n'olwaleero General Museveni byaliko kati wali nnyo njawulo n'olwekyo nze bwe ndaba ng'alwana nnyo okulaba nga ajjawo abatujju abayeekera abamuyeekera naye ng'ate ekibasikiriza okugendayo nekyo ekyamusikiriza lwaki tajjaawo ekibasikiriza okugendayo abantu ne babeera free nga amanyi nti gundi abeera kubeerako emyaka 10 agenda tufune omukulembeze omulala oba oli awo nabanaganaza omuwayo emyaka 5 ne bamuvotinga out of office ne tufuna omukulembeze omulala abantu babeere nga manyi waliwo enkola ennuŋŋamu gye tufunamu obukulembeze naye gwe bw'oziba emiwaata gyonna egy'okufuna obukulembeze n'oziba emiwaata gyonna egy'okufuna eddembe bantu oyagala bakole ki wadde nsikiriza mu bya ADF era zimanyi ADF teriiyo zimanyi General Museveni just ali mu mipango gye gyakufuna bya bugagga Congo bye balimu bo bali mu mizannyo gyabwe nze wenti bwembelivinga bwe ndowooza ye ndowooza yange that's my opinion nti General Museveni ADF teriiyo just bagikozesa kubba bya bugagga by'e Congo bagikozesa ekyo just bo bafune ebyobugagga naye nga reality tebiriiyo ne bagamba waliyo ADF bwate omuntu e Kampala nti ADF eyitawo okuyingira muri Congo musujja simanya sujja mugirwanyisa ate mudakika bindi eze Kampala essa abantu eyo ADF bayitako mumba mulimu kiba kitegeeza mwe mwennyini mmwe ADF ensalo zonna muzigale tewali muntu wayita ADF eyita mu bbanga nga kinyonyi nejjanga omuntu ajja kinyonyi bwatuuka eno n'afuuka omuntu owa ADF ngulaba byonna tebigatta bye batugamba okitegedde kuba toza tugamba security mugitaddewo wonna buli wamu security weeri ate mu dakiika 2 nti ate ADF ezze ate mu dakiika 2 ate tulwanyisa ADF ate mu dakiika 2 tukutta abantu babatwala babayisaawa waliwo katemba mungi naye nga nze ekinnuma be baganda baffe bali mu uniform bebatwala mu bintu osinga tebimanyi na bimanya ne bakozesa ebintu osinga tebimanyi na bimanya ng'oli atekayo ekibinja kye then natwala ne baganda baffe ne battibwa obwereere naye nga yakimanyi nti bataddeyo bantu be bakubagane n'eggye lya Uganda yafuna obuyambi okuva ebweru abeerawa azimbirewo ekibooziboozi ekimubeeza e Congo babbe ebyobugagga bya Congo naye ng'oluusi abaganda baffe bana bali mu uniform nga tebamanyi nakumanya bukodyo oli byafunamu nga bo bawo obusente ne babonaabona ne bakala emimwa ne basiiwuuka ne babeera nga tebalya ne babeera mu nnaku ekika ekyawaggulu gwe okuva General Museveni bukyanga ajja mu ntebe amagye ga Uganda gali Congo olwamala okulwana wano n'agasindika Rwanda ne bawamba Rwanda neggwa lwamala okuwamba Rwanda ne bagasindika Congo ne bawamba ne Congo kati agagenda okuwamba Congo agajjako oli mu Butu Seseseko tegaakomawo gaasigalayo ne batandika kubba bya bugagga bya Congo bakozesa waliyo abayeekera so nga ababba bya bugagga bya Congo bo kwegaggawaza nga abanene
nenga bano bataganda fatibwe bafunamu era basiga babutwalo bwa bwana ne basibe yenjala kyokanga ebyobugagga bibabba biyitirivu noga kati eno nsi ki nokozesa abantu bo ebyobubbi ne bakubbira nali wasazango babonyabonya tufuna bino bituluma tukame gwanga ya filiani bade lichuka ntufunako kuba nange naffe ku ddembe natufunako naffe ku nsinga yeeyagaza buli omu nagyeyagaliramu abasirikale ne beeyagala mwananchi ne yeeyagala buli omu n'abeera happy ebyentalo ne biggwaawo abantu bakyabeeramu ebyo bya ntalo negiro musoro yagatubeza mu ntalo eva tube mulimi lwa lutalo buli omu ng'alowooza ku lutalo eva biriggwaawo ddi ebyo enseberemu n'eddembe ng'abantu basigala naye ayingira mu magye nga just azze kukola mulimu gwa kuuma ggwanga naye nga sigwa agenda bukaseera ku frontline ziri gwaddi ezo frontline eva mbu waliwo bayeekera eva bayeekera ki yemagana nti tunoonye ensonga bwebanga ddala waliyo abayeekera ba ADF ensonga ki batwala mu ttale tugikoleko bwebanga tebalina nsonga batusaasire nenge ensonga mmanyi weeri ensonga gino Museveni ave mu ntebe tufune embere eteeka buli muntu mu ntebe mu ddembe nowa ADF ajja kukoma bagambe waaye kasita kati ebintu byateredde njagenda neesimbawo na Uganda bannonde nkulembere nowa nga tewali wadde mu waatu akuteka muntu mu ntebe lwaki nga tewabeewo bayeekera Mukama abankuumire mwera